Jacob alirudawa. Jangu wano sinabakwogera. Banange nsanyuse nnyo okubalaba. Mikwano gyange mwenna. Natandika okuyimba way back in 2011. Kitiibwa kya Mukama. Shemsize oyimba kayimba ki? Thank you. When I made the show styles. Banange okubawamu. Jacob. Sembere mama. Jacob asogangere ibintu bibiri. Watu wandika kayimba aho. Tebaita muwane. Mu studio tulimo abantu basatu. Nzedi Tobos ne president wa Italy Ugabi. Yes. Yes, omani rafiki. Akaimba kwa tukana huko kwana. Big up on yourself. Anyway, bagana bagana kusomeza 14. Tubaita. Chali ono ayawukana kubayimbi bana bawe manange. Ono chali ayawukana kubayimbi abalala. Ye muyimbi aterabira even if oyina omulimu oba tolina mulimu. Ekyo nekikulu banamawulire. Banamuli bannange ekyo nekikulu watemifayina obana akugonja okutegera kukyali ono alina omutima omulungi owa BBS owa yonna media company gy'oliko obana akugonja okutegera nti okyali alina omutima omulungi. Tutandika okwagala abantu baffe batwagalira mu buzibu, tuleke abantu batwagalira mu buzibu. Tukola content ne tubateeka ku TV ku radio by the end of that day ova ku radio eyo abantu bakwegabira. Anyway, ngenda kuzomeze 14. Leta baby wo, leta sweetheart wo, jangu. Come over here. Jangu. Jangu. Go to daddy. Daddy is calling you. Ngenda come jangu wako. Ngenda kuzomeze 14. Leta mwagalo wao. Ayagala na yeye kosa. Abantu bamutegeere bamumanye. Era 14 bwoba ino omwana tanabakuzibwako muzeeko mwetemumanyi ngeri kyembonabona kuza kumerisa omwana muzeeko ng'okyayina waliwo time ojja okutuuka wandi bebe nakisoboka naye ngenda kusomesa 14 twetere ku mwagalwawo tumuyimbire ennyimba z'omukwano tumuwulirire mama wange Gombya waali tatange Samu Gombya waali laavu tukibakube omanyi otayagala muntu mu bulungi n'empulira mwaganze nkwagala buli kimu olwo wadde oli wambwa naye nze nkwagalirayo inshallah. Jacob, ekyemba kibadde kyetaagisa. Walakuddeko omukwano n'omuntu naye omuntu gwogudde mu mukwano n'omuntu oyo ng'abazanya matatu gwoli so blessed gwafuna omukazi n'akwagala eyaddala ova okwagala omukazi Tito Boss n'okola buli kimu mu mukwano Nokola bino nokola birina gatabiraba nga kyeroma ekyo n'omusanga byonna nabiyimba omukikya n'omusanga nga bikuserera n'omusajja omulala n'owulira ng'ofa n'otuka ekiseera kwagala kuzza ku mwana omukazi n'agamba kale wakola kyati siteeke zange wali oweza fekisero n'otekamu ne ssente n'ava kagere n'agula n'emmotoka omukazi gatabiraba osalako ekigambo nga buli weewolereze kalo yeewolereze yali aweza fekisero kale okyajjukira erya Serena nziramu okubaaniriza mwebale nnyo kujja wano olunaku lwaleero. Press conference eno ye unveiling Valentine's Day. Abamumanyi mukimanyi all along zize ennyimba mukwano bampita King of Lovers Rock.
omukwano nagusoma nengukenkuka kati bwe nva mu kugumanya nenguteeka mu nnyimba. So abaaliwo ku Valentine eyaggwa eya 2024 ku Hotel Africana mumanyi ekyaliwo. So ate kati kino tugenda kikola nga kyanjawulo. Of course tuba tulina okuleetayo ku bintu ebipya, tetujja basunirako bakiteeseteese abaaliwo mukimanyi. Bambi munyumizeeko abataaliwo nabo basobola okujja. Bannamawulire banange nsanyuse nnyo buli we mbayita nemujja. Jacob oyo nga bw'ayogedde wabagambye nze ndi muntu w'abantu. Lwawo nnyo okujja mu bantu. Ndi so reserved naye omuntu bw'aba ntuukirire ne tutandika omukwano ndi muntu owaddala. Njagala nnyo abantu abali real kuba nange bwentyo bwendi. Nano kalo abantu noli ekyo kimanyi. So njagala okwogerako katono nnyo ku bantu abazze wano olwaleero. Ndooza nja kuviira sides eri. School Plumber, very talented. Oli wakabi nange natandika bwentyo. Manyifu abayimba amaloboozi ze bangambako naye ebintu byoyimba nga biri siro onoosobola naye nga nze byenjagala bimpulira. So nabiremerako mpaka Katonda bwe yajja nga nsitula mpola mpola era nkyali mu lugendo. Nina gye ndaga eyo sinnabatuukayo nkyatambula. So School Plumber tossa gaadi. Nowera yakola ne Code Base Entertainment. Code Base luli bampagira nnyo. Era kyemmanyi ne ku luno tuli ffena. Thanks for coming. Zafaran oyo tuli mu studio tulina kye tufumba. Mugina kiwulira very soon. She's very talented. Thanks so much for coming. Muzeyi wange, mwita muzeyi wange Sam Gombya. Mbalabirako ne Mami Sophie. Mbalabirako mu nsonga z'omukwano. Era afumbe wake wange. Nfunye example amaanyi nnyo okuva gye bali. Webale nnyo ompagidde kuba we natandika obuyimba n'obukuba byonna n'obikola menya enkindeke ki. Era nze tolina kyoyinza kumpitako nti jangu wano leero nzigirawo nzija nwana. Muganda wange Unknown, I love your talent. Nze muntu abeera eno emabega naye nga mpuliriza abayimbi bangi nnyo ab'enjawulo. Oli wakabi nnyo era nsanyuse nnyo okuba ntuze wano olunaku olwaleero. Era manyi nti ne ku Valentine ojja kubaawo tubayimbiremu omukwano. Muganda wange Star Boss Saabayimbi Big Eye abagambyeko nti ate ffe tusharinga history. Twakulira ku kyalo kyekimu. Mumanyi Big Eye gye yakulira? Big Eye teyabagambye naye twakulira mu ghetto. Kituufu tuli baana beeyo mugoteko. Era ndowooza ffe abalina bendera ye waffe. Kazo kawempe bwayise okubeera yonna ffe baayo. So Big Eye ono okumulaba mu kintu kyonna ekinkwatako tuli ba Luganda, tuli bawamu. Era nsiimye ebigambo byoyogedde ku nze. I really appreciate. Zaira. The shy one. Zaira era twakula ffenna. Lwakuba ye mwana muto. Tereza. Kale twakulira ku kyalo kyekimu. Mwana we waffe. Zaira nga yabatwala kusomero. Nga nze batwala ku ssomero. Abaana bato n'essomero lye nasomeramu Outspan naye gye yasomera. So we share a lot. Temwewunya okumulaba wano. It's the background gye tulina ffenna. Thank you so much for coming. Jo twabadde twakoze TikTok live.
n'ayita abantu manya ayina abantu bangi nnyo ku TikTok ne bajja ne bamutugulirawo tickets ate tukyakitwala. So thank you so much. Mukama kuomukisa. Mami Sophie obaddewo from day one. Twatandikira eri ku PTC wa Mitanda 2014. Obaddewo kuba ffenneeyo gye twava nze Basaha n'abalala. Mukama kumpeera omukisa. Kyova olaba era nze kyonna ky'obeeramu nange nzigirawo misinde. Mami Sophie omukubira essimu n'akugamba consider that done. Omukama kumpeera omukisa. Liam, I'm your fan. Ebyaddala weewala nnyo kayibaga kaagala nnyo kanyumira nnyo. Era nkimanyi ojja kubeera ku Valentine. Amina. Aroma weewale kujja. Thank you so much. God bless you. Muganda wange Kelvis. Nanyini ki? Nanyini sente. Kelvis oyo twemanyidde okumala ebbanga ddene azza nsupportinga buli wembeerayo ne concert akola either akolayo tables nga ziizo, so yitaliiko kibuuzo. Thanks so much for the support. Charles Q Vibes ate oyo twatandikira ddala wansi abalaba nga ge yalabika production yonna omwami oyo nga simuwadde nno wadde ennusu bibiri. Omanyi kitegeeza ekyo era kyekimu ne ku sheeno kozi tuvudde wala yangamba no little boss teekateeka nze wendi buli kimu nja kikuwa. Ayina buli kimu oyo ayina ebyuma so abeetaaga sound naki in regards to production osobola omutuukirira. Tuyina studio, tuyina band, ebyo byonna abimala. Yeah, so away from that exactly isonyiwa netonda oyo muganda wange naye twakula naye muganda wange anedda ekyo tekituufu. Twakula naye ku kyalo era kyekimu bamuyita Bobby Brown Katongole nange nze Katongole, so we share a lot era zaabeerawo mu buli kintu kyange. Omukama kuomukisa nira aliruddawa gyali abana watunula baawukanye n'emirundi nga mbagatta ne badda mu mbagatta ngenda bagatta okusemba ekyo kireke katubasabire. Banange, thank you so much for coming. Banamawulire, I respect you a lot. Mwebale nnyo era badde nsaba tutambule ffenna paka ku concert. Omukama bampeera omukisa. Emizairo baba bisimubi. Ate she's shy kati yogera bulungi. Muyimbire yakayimba ka Little Boss. Mugame ntwe talina kiddaako. Yimba wali ogenze ko kulenga tongole mbigere. Semberako wano. Wowe ogenda okulenga oyo ogenda oli bwerere. Kutusuzanga Kamila. She's going to cry. Ekutulinya ne Oh my God. Kyogere. Bino kino kiyamba Enaku z'omwezi nga 14 Ebizaira kusaba My Valentine. katikati akamuli kano ojjo kanziririza. Zaira kakwate tunanyonyola. Omwanya lubona Kate ekawa jja kakwata kate kumpire. Yesu swale. Zaira
mutwale wabanga mwagala amusiimye omuladde babewo Leeta omuko. Zaira, please say something. Okay, just say it. Mugambe. Exactly that. Exactly that. What do you think? Now Mugambe, I'll think about it. Hey. I'm taken. Aha. Mwaka temkutandikidde bulungi. Simanje kunakubeera. Olina kyoyagala. Omwana w'obulenzi taafe. Kukankana amangu ago. Bitandike ntya omutima munda guluma webadde nesiga amusaza kozesa jirika Kyamanya agenda sigala ng'akirowooza. Kyamanya. Yapapa nnyo. Kubuuziza babyogezeko engatto ng'oli mu bigere. Nakyo olabako. Ogenda okulenga oyogedde oli mukunya. Omanzaira yoteke. Zafarani alisingo. Just in case. Abikuwa Zafarani. Zafarani singo. Ng'oli mumoyanguwa. Ayanguwa okusalawo. Zaira tumuleke tate. Abaana tebalina budde. Talina budde. Kuba neyamulenya teyamuwa budde. At this juncture. Starting, I've not seen him ending, but we are still continuing. Mulavu ye ninamukkira olugendo lwange naye luwanvu. Ndi musajja radio presenter naye ne bwe bakusaba oluyimba ne bateekamu olwa Little Boss, at least oleka olulala n'okuba olwani olw'ensonga amakulu gaazo n'okuwooma kwa nnyimba ze. So nze ndowooza kyekyo ssebe kikukumye paka leero nti amakulu agali mu nnyimba, okuwooma okuli mu nnyimba, olima ne balukukyawa oyagala nnyo okubanga olwoliriza ne luba lwakukyawa naye luba lutambula bulungi. Nkyala Gombya kyakudagana nawe gwe baakyawa jangu nga 14 bw'ojanga 14 tujja kikwasaganya osanga omukwano gwagenda gunaakola ki gunaakomawo. Someone Sophie Gombya tujja performing or perform will be live on stage because Liza kirekera Little Boss, Liza kimulekera tuvudde naye wala eri abagakatulana ne bagamba nti sebo watukuza kodaki, you know, omanya nti you somewhere in the society. So I thank you very much. Namwe bannamawulire mwebale kutambuza bintu byaffe birimu amakulu, ebitali amakulu temukola ki mubireke temubitambuza. So what's the name of the young girl? Yes, you're already taken. You have to pronounce it so that people get to understand. Yes. And takoma omulala ekitegedde Mbadde mmanyi omwami yalina okukyogera. Ekiriwo The one who nti I'm said, taken. Mommy, I know that I took her. Tugamba nti we are taken. Abeera so bold, omukyala abeera so bold to say I'm taken. Ati bwe tubatimba nga batweka. Sophie wali weganye ku mulemawo. Okujja bubino agambye bwe babatimbanga mubenga si kyekyo wamma. Ne ŋŋamba bwe nakutimba oba bwe wantimba ffe bwe tubatimba nga mutwegaana. nakwegaanako. Okay. So naye ennaku 14 abaagalana mwenna mujje banange ku Brali wano katikati tugenda kubanga omukwano gwabula tuguza bujja ogutandika tugenda kuba tuguwanirira sobole okubanga tugenda mu maaso. Banange mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you very much.